أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kusalam TV utimbole mirembe kwe muli mwebale kulwekumirako tusaba Allah subhanahu wa ta'ala olusinkana lwaffe luno lututuuke lwa mugaso era n'okuyiga kwe tugenda okuyiga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuyiga okw'omugaso okutuyamba ku nsi kuno ne ku akhira. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ffenna abafunye ebizibu ebitali bimu Allah tukumye ensi bwetyo tugumiikirize tuleme kufiirwa mirundi ebiri waliwo okufiirwa n'otagumiikiriza nga ate nekyofiirwa tekigenda kudda. Bwe kiba nga kyofiiriddwe osobola okukiza sigala nga olemerako era nga busaba Allah subhanahu wa ta'ala akikukomezeewo. Nze Mustafa Muhammad Mutuhe nkwaniriza mu programu yaffe empisa. Mu mpisa muno tulaba ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama okuva Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamuleeta mu duniya paka gye tunaakoma. Naye twongera okubajjukiza nti fe abagoberera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tewali kintu kye tugenda kulaba mu nsi muno olwaleero mu mbeera zaffe eza bulijjo ze tuwangaaliramu mu challenges okujjako nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yazifunako. Gwe kyolowooza nti kizibu kyonna abeera yakiyitamu kyova olaba nga tusoma ku mpisa ze tumanye tugenda kubivuunuka tutya, tugenda kukola tutya, bwe kiba kitutuuseeko tukivaamu tutya. Musomesa waffe mukadde waffe oba naawe bakyakuyita mugole Sheikh Najib Ismail Kasozi waali yakomyewo era Sheikh tukwaniriza ate era tukwaniriza nnyo. Sheikh yabalabisa okubatolere ku salaamu tulabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baatugambanga nti omuntu bw'agenda e Makka muhijja omulundi ogusukka mugumu babaata bakyamuyita hajji bamuyita alhajji. Bwe kiri bwenkiwulira tekiriiko nassu tekiriiko bwino nassu ya wano yaffe ya Uganda. Kati gwagenzeyo emirundi gy'otamanyi muwendo gwe bakuyita baki gwe hijja kati kweva kubeera hajji kati oli hijja. Aliwo omukwano gwange omukongo yagamba gwe emirundi gye bakagenda e Makka bakuyita hajjula. Kati simanyi yali ategeeza ki, ndowooza ewaabwe ekintu kasita kiyitirira bakiteekako ero ku nkomerero. Kati gwe kati lwakuba naye era sinze nsinga si gwasinga naye osobola ogibala ofeeri njibala Sheikh osobola ogibala njibala ne gye wagenda ng'okyasomerayo njibala gye nagenda kati bala nti natandika okukola hijja mu 2007 minus emyaka 3 gye sikoze hijja egya covid 2 n'ogwa 2018 gyekyo gisigadde gyonna mbadde nga ngenda ajula naye nga alhamdulillah kuli manyi olwo Sheikh era tunyumiza Sheikh omusomesa wange Sheikh Swaleh Munnamugerere Sheikh Swaleh Kigundu yagamba nti abantu bagenda ne bakola ibada ne bazikoleramu amalala nga tebategedde. Omusajja omu yagenda mu hijja n'avaayo kati n'awangaala obulamu bwe yawangaala oluvannyuma afuna omukisa omulala adda mu ki addayo mu hijja. Kati yagenda okugenda mu hijja nga waliwo omusajja amubanja ssente balina endagaano Mustafa nkuwoze ssente zange bwe ziti Desire gundi abadde omujulizi eyeewoze Haji gundi. Kaakati bwe yakomawo okuva mu hijja ey'okubiri n'amugamba musiraamu sooka ojje jangu n'endagaano yaffe eyo. Omusajja yajja musanyufu agamba bagenda kumusasula. Omusajja bwe yagamba omanyi engeri gye navudde mu hijja kati sikyali hajji kati agamba nnyo njagala tugakyuse kati ndi ali hajji tukyuse endagaano nga kyekimuyisizza jamaani. Eŋŋamba ya Rabbi abati ekyokuggyako erinnya liri bongereko erya Haji. Ku Haji bongereko Ali. Waliwo n'omukyala era gwe natwala omwaka oguwedde bw'omuyita erinnya lye nga tutaddeeko Haji atakuwulira wangi era bw'oliyita akuwulira n'asirika paka weyongerako Hajja. Oyo gitawaanira baaba
hijja yagitawaanira hajja anti yagamba ate seeka twabadde Makka bwe tubeera numpulira mutuyita hajjati ate eri Makka abasajja abawala bawedda batuyita bahajja kati nze nja kumpita hajja si hajjati era omuyita hajjati tayita ayiwa yeyita hajja naye ngira kyekituufu bwe kiri bwe kityo naye kati ffe aturufu yaffe wano kati twamanyira tulina okuteekako tau marubuta aya basi tugisaako mukulikeyo sheekhe alhamdulillah mwatusabidde alhamdulillah neggwanga lyonna twabasabidde kubanga ebizibu bye tulina bingi Allah akkirize ya rabbi sheekhe bwe twateeka akati nga tusoma twakoma ku ahzab wa khandaq abasiraamu basima ekinnya mu bugubi obw'ekitalo mu buzibu obw'ekitalo mu bwangu obw'ekitalo kubanga olutalo balutegeerako batandika okweteekerateekera olutalo ng'ababalumba bali mu kkubo bajja ate nga bangi bulala ne balaba okuba eŋŋanga bayinza obutasobola ekirina okukolebwa amagezi ag'amangu batudde awo ne bafuna amagezi nti tusime Madiina wano we tuli twetoloozeewo endaaki olwaleero kiyinza kulabika nga bwolaba omufulejje zino zitrench nakivubo egitwala amazzi abeekazangola ogwo guli wansi awo ogwo omunene emyala egyo eminene kati eyo endaaki ogwenakivubo gukyaliwo gyeguli wansi eyo lwakuba baguzimbako guliko zaakeedi niga gyeguli amazzi gatambula bandibadde batulonda mu Victoria singa teguliibwa amazzi agali awo gamanyi naye so ekifaananyi twetugezako okulaba omulabye ekifaananyi endaaki eyo bwe yali ekola ki efaanana ne bagyetolooza Madiina naye waliwo ebigambo bingi ebyali awo n'abannanfuusi bye bakola bye watulaga of course nga ku mulundi guli ogwasembayo n'okuba w'amaanyi obuyimba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebigambo bye yababuuliranga nabo bennyini nga bezzaamu amaanyi ebigambo byali bingi nahnu alladhina bayau muhammada ala aljihadi ma baqaina abada bigambo byali bingi kati kyetwebuuza nti endaaki eyo bwe yamala okusimibwa nze nali mu kiraasi n'abatulaba abaali mu kiraasi endowooza byenjogera kati weyatpa twali twagala tugyewo akasubi bwe twakaleka bwe twatandikira endaaki eyo bwe yamala okusimibwa baalwanira munda oba be baalumba ne bafuluma ne bagenda ne beŋŋanga omulabe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد twongera okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nga tukakasa nti teri atenderezebwa okuggyako ye teri ayina kusabibwa okuggyako ye teri ayina kwebazibwa okuggyako ye tusaayira ku ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo eyafuuka ensonga okubeera nti ffenna tuyitibwa abasiraamu oluvannyuma lwa Jibuliiru alaihi salaatu wassalaam kumussaako eddiini ng'agissa ku ye tusobole okubeeramu abo abaluŋŋamu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku ddiini busiraamu ate ayongere okuluŋŋamya abo abatannaba kuluŋŋama abatannaba kitangaala bakirabe abatannaba kutoola shahada bagitoole n'abagitoola baginywerereko. Katono nnyo nkulisaayo gwankulisizaayo naye kankuliseeyo abantu mwenna abakoze hijja omwaka guno ekyamazima yabaddemu challenges nyingi okutandikira ddala nga tetunnaba kuva Uganda abaafuna obuzibu bifo okutambula baabufuna n'abaafunye obuzibu nga tuli e Makka baabufunye ne mu mbeera nti twafiiriddwa Omunnayuganda nga tuli eyo twadde twakava mu Arafa nga tuli Mina tufuna omusajja mukulu eyafuna obulwadde obwamulumba essaawa eyo era Allah n'amujjula ntumulekayo ate ne mu kaseera k'okudda ne wabaawo omukulembeze omu bakulembeze b'ebibiina eyaggyibwa ku nnyonyi olw'obulwadde n'asigalayo nkakasa nti n'essaawa enaalika akyaliyo naye nga alhamdulillah qad tahassana alhal mbeera ye yakola ki
yateredde asobola okudda. Mbakubiriza okukola ibaada mu budde bwazo, tugezeeko nnyo okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala mu kiseera nga tukyalina obusobozi. Ekyokubiri, tugezeeko nnyo okunoonya emikisa mu buwangaazi bwaffe. Tuwangaale obuwangaazi butono naye nga tubukoleddemu ebikolwa bya myaka mingi. Ti omuntu bw'awangaala emyaka 5 n'akola emirimu nga gibalibwa ku muntu awangadde emyaka 2,000 ng'okusaala esswala. Ti omuntu bw'asaala esswala ng'agisaalidde Uganda, esswala eyo omwaka mulamba omuntu aba asadde esswala 1,800 nga mu 2. Bw'osaala esswala emu e Makka, emu yokka bweti bw'eba fajiri, oba osadde esswala 10,000. Kikwetaagisa fajiri 10,000. Kikwetaagisa emyaka 54 n'emyezi 11 okusaala esswala 10,000. Nkakasa bulungi nnyo nti n'abategeera abamaze ebbanga nga basaala, bwe basonga ku musajja alina emyaka 8 ayinza okugamba nti nze sinnaweza myaka 4 nga nsaala esswala. Obukakafu bw'okukola ki? Okugisaala. So tugezeeko okunoonya emikisa mu buwangaazi bwaffe. Mu Buwarabu kye bayita albaraka fil haya. Owangaale kitono naye ng'okoze ebikolwa bya myaka mingi. Sijja kusukkako awo, wabula buli yakoze hijja naye yagikola, mufube nnyo okukuuma hijja zammwe. Ate n'abatannabakola musabe Allah abasobozese mbeere mu abo abakola hijja insha Allahu taala. Era ssebo nja kukozesa omukisa guno okuyisaayo abantu bange ba Haramain, era nga mpita n'abalala abalijja omwaka ogujja mutandika okusasula kati abagenda ne Haramain, al-Haramain travel owa Haramain hijja ne umra insha Allah. Mutwesigire tujja batwala era tujja bakulembera bulungi biidni rahman. Haramain kitegeeza ki? Haramain kitegeeza emizikiti ebiri, ogw'e Madina n'ogw'e Makka. Haramain asharifain, yani haramu ebbiri. Nti gw'otwala ky'owaddirwa ateeka okuzituukako ebbiri. N'asaala e Makka esswala y'emu ebalibwamu 10,000, n'asaala e Madina esswala y'emu ebalibwamu esswala 10,000. Naam. Nti ne bw'aba asadde sunna, bw'oba osadde sunna zonna nga Allah yazikuwa, waliwo abantu Allah baataawa sunna nga asala sunna ze 12 olunaku, kitegeeza asadde sunna akakadde kamu emitwalo 200. So ensonga ezo nsaba Allah azitutuuseeko ate azituweemu obulungi. Tujje mu Haramain tuwatwale insha Allah. Seka Mustafa ono nsaba Mungu ansobozese kubalabika takyamanyi Kaaba bwefaanana, nfune amaanyi agamutwala e Makka ku bbiiru yange. Nfune amaanyi agakutwala e Makka ku bbiiru yange, naye naawe onteekeko mu ddwa insha Allah. Naye nga bingi ebikyuse ebigyetoolodde, yo tennakyuka era tebajja gikyusa ila yawmu saa insha Allah. Tusaba Allah atuwa obuwangaazi naye agitukuumire tubeere nga tugenda okufuna emikisa egigiriko. Kubanga Allah yagamba nti inna awwala baitin wudi'a linnaas lalladhi bibakkata mubarakan. Ennyumba eyasooka okuteekebwa mu nsi muno ye eri mu kiwonvuwa eky'omukisa, era asemberawo falhamdulillah gumubuutikire era nagumutambulirako. We tudda ku darusu yaffe eya Ghazwat Handaka oba Ahzab, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne baswahaba be yasenguka nabo okuva e Makka ne baswahaba abamutaasa mu ntalo ze bamutaasizaamu baweranga nga bakakasa ebigambo Sheikh bye wayogedde ng'ointroducinga omusomo ti nahanu alladhina baya'u Muhammadan, ti mazima ddala ffe twakola ki? Twakkiriza okusembeza Muhammad ne tumuwa obweyamu era ne bakakasa nti ala jihadi ma baqaina, tujja kusigala nga tumulwanirira ate nga tulwanirira obusiraamu okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwali tujja mu bulamu bw'ensi, oba lwalisalawo nti kaakati eddiini eteredde tekyali ntalo, okuleka zino ez'okuyiikiriza
ne balowooza nti bali mu jihaadi kumbe bali mu kufuna misango. Abeetulisizaako bbomu ezitalina makulu babeera mu kufuna misango, tebabeera mu jihaadi. Naam, jihaadi nga babalumbye abantu bokka bokka betusobola okubalako jihaadi be bantu baawa be Palestine, kuba babalumba ne bazzaayo abo bali mu jihaadi. Mwabalowooza nti mujja kwesiba bbo mugende mubwatukire mu butale muli mu babuyitani bunnalukalala, muli mu bwannalukalala, temuli ku nsonga, temuli ku mulamwa. So saba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere otuwa okumanya n'okutegeera eddiini ye, tuleme kwefuula nti tulina imaani nnene esinga ate okumanya kwaffe mu Busiraamu. Muhammad sallallahu alaihi wasallama basahaba be bwe basalangawo okulwana mu lutalo yabawanga ebigambo ebiba motivatinga, ebibazzaamu amaanyi, ng'agezaako okubannyonnyola n'agamba nti Allahumma inna al-aisha aishu al-akhira faghfir, ay Allah, obuwangaazi bwe tulina ffenna bwe tusuubira bwe bwaki bw'enkomerero. Abantu bano tobateekamu mbeera ya kubeera nti banafuwa mu kubanga balwana oba mu kubeera nga bakolerera mu kkubo lyo eribayingiza ejjana oba erigenda okubafuula abagenda okwesiima yawmul akhira, olunaku lw'enkomerero. Faghfir lil ansari wal muhajirin, ate yakikozesa nga akigenderedde kuba yaligambye nga nti faghfir lil muhajirina wal ansari, yakulembeza bali abamusembeza n'asembyayo bano beyakola ki, beyajja nabo. Kiba kya bbeeyi okulaga abantu b'ogenzeemu nti babbeeyi nnyo okusinga bozze nabo, newankubadde nga gwe ku mutima okimanyi nti bewazze nabo babbeeyi okusinga baki bano, kuba beewaddeyo ne baleka bye balese ewaabwe ne batambula naawe ne bajja bakubeererewo mu mbeera. Yali moraalo kubanga edduwa gye yabasabiranga yabaleeteranga okukkiriza nti teri kigenda kubatuukako okuggyako ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yabawandiikako nga yenkomerero. Era mu mbeera eyo ebyatuukawo byatuukawo, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'alwana entalo ze yalwana paka ku nkomerero. Allah yamusobozesa n'amuddiza n'ekibuga Makka nakyo n'akikola ki, n'akifuna, nekidda mu ngalo ze, era Obusiraamu ne buddamu ne bukibuutikira okutuusiza ddala olwaleero. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akitukuumire era akuume Abasiraamu nga bakyeyagaliramu nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam we yayikiyingira ng'awera enkolokooto n'agamba nti akiyingidde yenna muki wa mirembe, tekirina kubeera mu fujjo, tekirina kubeera mu nkaayana, tekirina kubeera mu bantu kwemalako mirembe, tukiyingira tuli ba mirembe. Oweekitiibwa sallallahu alaihi wasallama we bamala okusima ekinnya kye baasima ekyo ekya Handaka, obuuzizza ekibuuzo nti baakifuluma ne balumba oba abajja okubalwanyisa be baabuuka ne badda eri. Ekisookera ddala nga tetunnatuuka ku ekyo, okusima obusimi ekinnya ekyo kyatwala ebbanga ddene. Okukisima obusimi baalinga already abali muki, abali mu vita, nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yateeka twalaba nti yateeka baswahaba 10 buli luvannyuma lwa mita 400. Yani buli luvannyuma lwa haafu y'ekisaawe waliwo baswahaba bameka? Baswahaba 10. Mita 400 n'ateekawo 10, mita 400 n'ateekawo 10. Kitegeeza nga line 10 lirina okusima Handaka eyo mita 10 ameka? 4 basisinkane bali we yabakoze eki, we yabatadde 10 we lyatandikidde we baali balina okutandikira. Era Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanajaha ku nsonga eyajja nga mpya gyali. Tukimanyi bulungi nnyo nti yali successful. Yali successful ku nsonga eyaleetebwa sahaba Salman al-Farisi. Yamugamba nti eri ewaffe tusima binnya, tukola bwe tuti ne bwe tuti. Allah yaleeta embeera mu kusima ekinnya ekyo nti waaliwo challenges ezaatuukawo. Baasima Handaka mu kiseera ky'enjala. Enjala yali nnyingi, obwetaavu bwali bungi, tewaaliwo kukola, nga balina keera ku makya ne basima, olw'eggulo ne baddawa
ne badda mu bantu baabwe naye nga balina okwetolooza Madiina yonna bagyetolooze ki bagyetolooze Handaka. Bano Abakuraishi ogenda okutuuka oba bagenda okutuuka nga kye basangawo mu lutalo olwasooka olwa Uhudi nga si kyekiriwo mu luno olutalo. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukimanyi bulungi nnyo nti bannabbi bonna Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ebyamagero. Teri nabbi okujjako nga Allah yamuwa mu'jizaati ez'enjawulo. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam Allah amugezesa n'abantu be n'enjala. Enjala eyo baswahaba banyuma ne bagamba nti shakawuna Abu Talha agamba nti shakawuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama aljuu twakomplaininga mu mbeera yaffe ey'okusima Handaka nga tukomplaininga n'enjala eyali etukola ki eyali etumazeeko emirembe. Aga nti twalajananga naye ekikolwa kye twakolanga obutalajananga nnyo nti eyawuliranga enjala ennyingi yakwatanga ejjinja n'alituuza ku lubuto lwe omulimu gusigale nga gukola ki nga gugenda mu maaso. Kakodyo kaali kusigala mu mbeera yakusigala nga bakola nti olubuto luno we lubeera squeezed ng'enjala ekuluma lubanga olufunye ekyokukola ki ekyokulya. So bw'osibako ejjinja era agamba swahaba nti twateekako Abu Talha agamba twateekanga amayinja ku mbuto zaffe nga owulira nga erimu terunywedde bulungi ng'osibako eryokumeka eryokubiri nga n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama atutunuulira n'ekikolwa ekyo kye twakolanga nga kigenda mu maaso. Waliwo omukyala muzimu ku mu'jizaati ezajja mu mbeera eyo nti omukyala ebyamagero miracle. Omukyala omu yajja n'ekibbo kyaki shair eŋŋano naye eri ready okulya nga bakozeemu emigaati. Bw'ajja n'eŋŋano eyo tulabye nti baswahaba abaali basima Handaka baali basoba mu 3 oba baali bawera nga 100 naye kubanga distance nabagamba nti abantu betutwala e Makka tubatwala Handaka oyo ali Madiina era waali mu kampu ezo Nabbi sallallahu alaihi wasallam abaswahaba beyagambanga nti mukampinge wali oba mudde wano. Bwe baamalanga okusima ekinnya ekyo bwe baakimalira okukisima baasigala awo tebaavaawo nti era mu ezo kampu zaabwe baasaalanga esswala ezajjama mu kampu ezo 10,000 nti tebaavaangawo ne bagamba nti katudde tugende tusaalire wamu ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era ekifo ekyo baateekawo masjidi eyo twagamba bagiyita masjidi bagiyitawo Sab'ul Masajid lyerinnya lyaki y'omuzikiti naye nga baswahaba abaakampinga nga bakola kampu zaabwe buli omu n'ateeka omuzikiti we yaguteeka era ne bakola jjama ez'enjawulo mu mizikiti mu bifo ebyo. Oluvannyuma nti bano abantu abajja oluvannyuma lw'olutalo olwo yagamba nti Abubakari yabadde wano, nti Umaru yabadde wano, Ali yabadde wano, gundi yabadde wano, ne bateekawo masjidi ezo entini naye masjidi weeziri era n'ekifo ekyo baakituuma Sab'ul Masajid street wogiyitako kiri ku Handaka oba Ahzabu oba nga erinnya lyobeera eriba likwanguyidde. Naye mu mu'jizaati ti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu nsonga y'omukyalo oyo yajja ne sha'ir n'ekyokulya yajja n'ekibbo ky'emigaati naye nga kimala abantu babale ng'akireetedde omwami we n'abantu abalala baali bamuli okumpi. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yamulaba ng'azze ng'alaba baswahaba enjala ebaluma n'amuyita nga tannaba kukituusa we kyali kigenda n'akikwatamu
ekibbo ekyo n'asoma edduwa gye yasoma, basahaba bonna abaaliwo ne balya emigaati egyo ne gibamala ate ne gifikkanawo. Sheikh nsaba okkirize tusimbe wakati tukomewo tubuulire edduwa eyo n'abantu bameka abaalyako nakyamagero kyakumeka ekyo mu byamagero by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Olutabaalo oba olutalo oluyitibwa Khandaka oba Ahzaabu, ekiriisa Khandaka yeno endaki eyasimibwa ekinnya ekyetoolodde Madina. Ahzaabu nti ebibinja abantu ab'enjawulo beekolamu omulimu ne beekuŋŋaanya bajje balumbe abasiraamu, kyekitegeeza mu Ahzaabu. Tulaba olutalo lwatambula lutya, waliwo okuyiwa omusaayi tewali, baalwana tebaalwana, lwatambula lutya era byakuyiga ki bye tuyigamu okusobola okugoberera empisa z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tugenda kumulamu katono tovaawo, leka tukomewo.